Kale right now the company jenkuzigirira genda ku mutimbagano genda ku Google Play oba App Store o downloading app ya Fair Right Now ogiteke ku simu yo ojja kuba osobola okuyita pichi ekuvuge ojja kuyita aba special bakutwaleko motoka zaffe ba driver balungi nnyo security ennungi nnyo so downloading app ya Fair Right Now ogiteke ku simu yo obenga osobola okutambula bave bweru weggwanga totuuka muno n'otandika kulinnya motoka zotomanyi pichi zotategeera app ya Fair Right Now ebbeeyi yaffe yo yennyini esoboka eri abatambuze mu points zonna eza Uganda. Airtel bakutegeeza nti tulina Airtel Global Mastercard sente zivaako ne zigula ebintu katale kensi yonna ziva direct ku mobile money account yo ne zigenda ku kadi yo n'osobola okugula ebintu ku katale kensi yonna. Katende Joseph akyaliwo akutegeeza nti mukubire ku simu material wali installation material wali asobole okuteerayo material okuteerayo internet awaka ku ddwaliro ku business yo bajja kumukuteerayo ku bbeeyi ey'enseko buseko kuba installation ya bwerere kyokka ate installation mu kubeeyi obwerere package yaffe etandikirwako ya mitwalo 13 then tulina package y'emitwalo 16 obulamu ne bukutambulira bulungi nnyo. Coast Guard Credit Services tulina package etandikira ku mitwalo 2 paka ku mitwalo 5 bawola nsimbi tuwola esimbi mitwalo 2 paka ku mitwalo 5 mitwalo 5 paka ku kakadde paka ku bukadde 10 tulina ne commercial loans bukadde 10 paka ku bukadde 50 ubo yagala kuwola bagita motor vehicle loan motorcycle loan tricycle loan tukutuku bajja kuwola gwosalawo oba osasula buli mwezi oba buli week oba buli lunaku bakubire ku namba y'essimu eyo bakuwole ensimbi. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Tukwaniriza ku Dr. Quef channel. Tukubuzaako oli otya yonna gy'owangaalira emirimu gitambula gitya obulamu buli butya generally. Mulimu bye tulina tetwabimanyira kumanyira kufa kumanyira kulwala buli omu ozokabonako oyagala kubanga feelinga better olabe nti obulamu busobola otambula. So if there is any challenges you're going through tukusaasiddeko tukusaasira and we tukugumya era n'okukubiriza okubeera strong. Don't give up on you. Don't give up on your loved ones. Towanika tokkiriza. You can only just give up when it's the end. Yeah? Naye tokkiriza ku giving up. And some of you are celebrating some achievements. We congratulate you. Munange kulike kula lyonna lyotuuseeko mu ngeri yonna ey'obulamu. Obulamu bwe butyo bubeeramu ups and downs. So if oli ku ups zo, yeah, that's good. That's amazing. Naffe gye tuli. Like Dube yagamba atya, be kind to us as you're on your way up the ladder. I know. Because we shall be there when you are coming down. So the way we shall treat you when you are coming back, ejja kudependinga ku watu treatinga ng'olinnya waggulu. So katujja kuba tuli tugaye tagwa banene amenyeka tagwa banene mumukwate bulungi mumukwate oba tujja gamba. Era so kimanyi nti no you always actually gwatera okyogera wano. Fenna mu bulamu we tuyina okutuuka tuyina okunyigirizaako abantu ng'omanyi oba nga tomanyi obako g'olinnyako. Obako kafero yagaa muno gana amabandya ge tulyaza amanya nga tetutegedde. Wabayo omuntu n'omwerabira bwerabizi nti akubanja. Wabayo omuntu n'omukola ekintu naye ng'oluusi naye tokitegedde. Kati ne wabayo n'olinga tomulabikira bulabikizi bulungi. So kati mbulamu bw'ensi eno bw'oba olinnya waggulu. Emirimu gye tukolera bakama baffe akutuuka n'okuteeka mu position. Amazima Katonda nga ne gwe bajja oyinza okukwata omumanyi nnyo. Toyogerangako tomuwayirizanga.
Nandiko kuwalana. Kulokubanga you replaced them. Yakola misango gye bati ya performinga ne bamujjao. Nakuwalana bubi nnyo so. So kakati waggulu eyo ng'olinnya wabawo abantu bangi b'owalampa b'olinnya ku bigere b'olinnyako kati abamu balinnyako bosobola okwewala intentionally baleke intentionally ng'osobola okyewala kireke osigaze bali b'otategedde nti oli meeting zaatudde ne bagaa gundi tumugyewo tuteekewo gundi nga tobirinaamu yadde omukono naawe ne weesanga bwesanzi ng'oli mu kifo naawe ne weesanga bwesanzi waliwo ekintu ekitera okukolebwa abagagga akuyita hafi nagamba njalo mbalira omulimu guno osobola kugunzimbira ssente mmeka n'omubalira n'omugaye miliyoni 5 naga kale tewali buzibu wayite wiiki nosanga kwefu ali mu kuzimba kalifo ky'okuwala n'omugagga notandika sebo kwefu n'atwala omulimu gwange sebo kwefu kakati gwe tomanya wayita na myaka nga 2-3 Nusango olusi mukolagana mbintu bila nomugane gwe kansoke nkubuze emyaka 10 ane mabega lwaki bwe nali nga nzije mwaberanga nga otambula ovao osike mwana wagenda nokola omulimu gwagula nomwaka nkulire nomusajja ajja na wange wakanga nebase nangamba tugenda okola omulimu guno sisamanya abantu bameka bali bagusomye bali bagubaze nange samanya kati nzi wali ompalanira bwe nakula anga okola ninga akali singa olubawo lukikuba omutwe so that's life abulangwe Jones jukizanga incident same yali ku social media nga abantu abawala I just sensed it because I knew walwembo olugambo lwe bankolako and then nze postinga byange sibiri nako n'olugambo lwa salufuddeko abana batandika okwetaaginga tamusana na musana nno omulaba bichi nenga bwe betaaginga nga mbera curious okulaba ani ono nga beteramu bannawe bannaye bajje bandabe I'm looking at them I don't know them kati mozi bali bogeddeko ne ngamba bambi bano baleka baali eri ne babakyawa kati bawalana n'obujja mune webuti owala nze nakugana walanako caution nzinga wasize omukazi nga ne music oli atanyuma the one following on social medias the questions in ali musanze no chandi badde hola na mukazi woli wabwerere so obulamu bannaye mbuzi bunya but atuyina okwewewula ko byosa bambi wabanga osobodde obutalumya abantu tolumya muntu tolumya muntu muleko omuntu n'abakola bya kisiru bitya bijja kera ku macha bikole ki byerage okay olunako olwaleero budget ya Buganda Kingdom esomeddwa webulange era nga budget efulumizibwa budget egenda okubanga ekozesebwa financial year 2025-2026 financial year eri mu biliyoni 3 ya era nga esomebwa Minister w'ebyensimbi owekitiibwa Robert Wagwansibirwa yeyongeddeko omubadde increase okuva mwaka financial year 2024-2025 yali mu biliyoni 2.64 yeah so aweyimiridde breakdown tujja kwandoza tujifuna maaso awo okay and kati sawa zino kwefu ekifumba oba ekiriko kati iza kalulu ka 2026 January omwaka ogujja tugenda kuba tukyusa obukulembeze mugwanga so sawa zino campaigns zigenda kutandika very soon Roadmap Electoral Commission ejja kuba egituwa buli kimu ekina kitambudde so ojalaba nnyo ku screen zo ojalaba nnyo mu mawulire buli wamu ogenda kati kulaba bannabyabufuzi yeah ate kati kisinga okunjagaza ennyo bannayuganda ennaku zino is we are picking peso ogiraba ng'egenda yeyongera we are picking interest I don't know if I was the one but I see a number of people waliwo ebiseera we byali either I was too young or I didn't want to know what is going on in this country. You are just too young. Oba balonzo batebalonzo bakoze biki nga sima kigenda maaso ennaku zino te abannayuganda balina engeri gye bakyusizaamu ku mindset yaabwe eri politics they now people have to be accountable tebikyali bya muzannyo era nedda muneyo oba tokyusizaamu mayindi responsibility ogiraba buli lwotandika okubeera mu
okufuna obuvunaanyizibwa buli otandika okufuna obuvunaanyizibwa otandika okubaako lifestyle gy'oteekinga naawe nga totegedde just ekutomera butomezi for example bw'obeera mu myaka 15 music gw'owuliriza abeera mulala bw'otandika okukola myaka 25 otandise okukola oba n'otandika n'okufuna ba boyfriend music atandika okukyuka bw'owuliza ko alina emotions otandika ofunewo n'okaabira oba ofunewo oyagalira kati bw'otandika okukola myaka 23 myaka 24 myaka 25 terina akugamba nti tandika okulaba amawulire all of a sudden engeri gy'oba wavudde mu kibuga ng'enkya bagenda ku layisi baga URA egenda kuyisaamu layisinsi ifulisi biki neoba myaka 2 because olina obuvunaanyizibwa ogenda mu kibuga olina edduuka lya maama wo lya taata wo lyobuvunaanyizibwako all of a sudden otandika wekogamba musoke buteekeko tulabe enkya URA ebyegenda sebo okukola musoke kati mpola mpola divertinga kati obugenda okumaliriza okuwuliriza ebyo byonna the negative news ne music gwokuba atandika okukyuka otandika owulira music akolimira eggwanga akati bwebaga nti afirigo tekunoonya gwoginoonya afirigo tosobola gisanga egenze mu ssomero egamba tuddeyoko tukubire ku baana ku promo party gwotuuka butuusa emyaka mpola mpola nawe n'ogamba tandike n'ogendako mu afirigo kakati byebyovunaanyizibwa kasita ozaala experience gy'oba oyiseemu mu ddwaliro otandika okupaying attention about medical issues in the country gwe wekawulo otandika mpola mpola olwogera otandise okuyingira mu mboozi za malwaliro eyo olabayo omusawo abonye omusawo nakola bwati teri yakugamba nti kakati mwana wange hafi tandika okunyumya bya ddwaliro kakati bw'otandika ebya business olabirawo ng'otandise mubeera abantu bana naye batandise okunyumya amanyi waliwo omwenge ogwazze mpola mpola otandika banaye batandika okugamba hafi wobeera naye anyumya bintu bya business because bwe buvunaanyizibwa bw'olimu kakati generation yaffe yonna abantu betudiringa nayo tuli mu age bracket y'emu ffenna tuyina bu individual entrepreneurship gundi bwe tulimu ebizibu byonna bifaanagana era wansi waffe waliyo generation etanyumya bye tunyumya lwakuba nti kati toli in contact with that generation wansi awo waliwo abaana bali myaka wakati we 10 ne 15 n'abiri bye banyumira bw'ogwa ku TikTok account ye ebibeerako golooza musiru bibeera totally childish obusiru kumbe bambiye bye byategeera okujjako oyo bano bolaba nga ayanguye okubanguka naye ababaana bali wakati w'emyaka 10 those ones they are totally ebintu byetwogerako era tulina ebintu byetwogera nagamba ebintu mubijjawa kati 5 years from now ajja kutandika okukiriikinga so tekiri nti tutandise okulabuka tutuuse butuusi generation myaka gya buvunaanyizibwa emyaka egyogera ku school fees wakati gwe hafi tosobola kubeerayo nakyaliwo nga tayogera school fees era ogenda obbeetola bonna atannazaala ayina gwaweerera ayina waapangisa ayinayo ka business ayinayo boosi kati mugenda okumaliriza nga all of a sudden ogenda oweta mpola mpola kati ate tuyina waliwo ate abali waggulu waffe balina ate bye banyumya ng'ate ffe batuuya tunyumya bintu bya kito ng'ate bo kati balina ate bye banyumya bali waggulu awo mu myaka 4 n'okwambuka kati essaawa zino obeera mu bavubuka nga kimibiri okuba ani ayinayo enamba y'omusaveya kati gwe byobeeramu ani ayinayo enamba y'omusaveya ani ayinayo enamba ya owa kanso bani ani ayina enamba ya URA buli oteekamu byoba obuuza kati waliwo egi nga bo ani ayinayo akadanke ebeeraawo kyobula bw'obeera sitaaka n'ojja gye tuli ng'otandise okuyingira late 20s early 30s ng'okyalimu ebyo ogenda okulaba nga bantu bagenda bakwesalako mpola tandika okugamba badde nembukiranga gayo mulamu omutu nekyali oyo afi gyebale omanyi tulina wano eno waliwo na house party ugakala ani agamba house party on a Monday
waliwo kyali ofuge tubadde twogerako ku macha kankulaga erijja because people know that we are friends kati badde baŋŋamba munjogereko naye nti akuba endongo buli wafuna ku budde buli wafuna ku budde waliwo nno baggayi era bali mugundi yemu mwana mukwano go gali too much gali too all over kyokka jjukira that's the same business nabaga omwana omuwala ate ye asuse talina kukola ekyo hayi waliwo n'omuwala leero akedde okungamba mukwano gwaffe nga mugambeko tosobola kubanga okuva mu mande oyo buli ewaggule alice people assume beera kati si mu nnyumba bw'oba tokoze tosobola kuwummulako just obeereko ewo scarcity brings demand kati ogenda okulaba kati ajja kutandika mpolampola okugamba abo nno baali mikwano gyange naye baatandika okweraga bati muli ku wavelength kati za njawulo gwe kati shoyo etandika ku makya ssaawa by saa 12 olina okuba naggulu kakati kikaluba okuba nti nno okyakala Monday to Friday enkyakala ye ebeera limited omanya ati sitide tese ssaawa 5 nyina okuba nga neebase obwongo busobole okukkakana naye ne bweba teweebase wakati w'essaawa 3 n'essaawa 6 obwongo oba bulowooza sho ya kumakya buli kyosoma kyonna kibeeraawo kashobola kyava ajja mu inbox n'agamba hello Hafin omudamu hello Kwefu bane what's cooking nothing much how are you kati oddayo ogenda okulaba byanyumya so nga tugenda mu kalulu 2026 tugenda n'empeereza yaffe nga yetugambye nti omuntu okyuka okusinziira ku bulamu bwe butambula atugenda tutunuulira nnyo gye tugenda ne gye tuva omubaka gwe tubadde tulina mu paalamenti ekisanja kino ekigenda okuggwako akoze atya tugenda tunuya constituencies enjawulo tugenda kulaba history waayo tulabe omubaka gwe twaweerezaayo akoze atya bano abajja bo basuubira ki oba bo bali batya abaaliko abaaleka legacy ba performance yaabwe yali etya tujja banoonya mu constituencies enjawulo era nga tugenda for now tugenda soka tutandikire muno mwennyini tuli wano Lubaga olunaku olwaleero ekisinzidde era we tugenda tutandikira mweno Lubaga South mwe tugenda tutandikira tusooke tugikubemukko torch tugitegere bulungi tugitegere bulungi yo nga Lubaga eyimiridde etya mirimu ki egisinga okukolayo ennamba y'abavubuka emirimu egikolebwamu omubaka bw'abajja agenda okujja ekisanja ekiddako wa Lubaga South wa bwe tumusuubira okubeera Lubaga Kwefu ye eri etya omuntu ompaintingira ekifaananyi ekirungi Lubaga tuyina north ne south Lubaga north tujja giyingira mu gye tujja okuddako after nga tumaliza south but Lubaga South nyinza okugamba nti mwe nakulira kuba nabeera nnyo Busege wa jjajja kakati nenzija ate newandiisa nondera mu Lubaga North lwaki anti eri nali muto nga sinaba kutandika kulonda kakati nze bino ebyandaga muto omanyize n'okulonda tetukkaanya nze I'm not into election things era kyobulaba I don't want to anything that subjects me to okunkubaganyako akalulu kinnumira ddala era omuntu yena bw'aŋŋamba nti tukunominate nze mu award mba yakutwa asimba njagala nkutwala mu kooti era olirabayo omuntu yenna nti balina award Kwefu nominated mu kooti nze naddala mu my elections ezo kintu kya kisiru nnyo world over kya kisiru nnyo. I believe in service delivery. I believe in humanity nti omuntu nakkiza naga omanyika kino tukize wano nze nyina obuyinza kino kankiteeke wano so elections si kintu kyange kakati Lubaga South North lwaki gye neewandiisiza kati nabeere twabeera nnyo Ebusega we twabeeranga kati muzeeyi n'avaayo najja n'agula ewakaliga netandika okubeera ewakaliga kati bino ebyandaga muntu bigenda okujja 2014 nga ntuuse
emyaka ekigenda mu kulonda newandiise era ndagamuntu yange esoma Lubaga North naye nalonda omulundi gumu wajja updating ze bali ku updating ndagamuntu ndagamuntu eyange kakati tayina kubanga eri expired waliwo ekintu omanyi buli kintu mu Bible egamba buli kintu kibaawo olw'obulungi eri abo abakkiriza Mukama so buli kintu ekibi ekikutuukako bw'abanga Mukama yeyakkiriza maaso eyo kinawe kijja okukuyambira ffe abalina ndagamuntu zaffe ezatubulako wakati awo tuli mu kulya nga bwe tunywa bw'oba wakkiriza neebulamukko noddayo no processing endala bakwongerangayo emyaka kakati gwe yagikuuma butiribiri n'ogitwala ewa jjajja neetabula mmwe muli mwezo layini kati empanvu ekyamwe kiri kitya anti gye twasooka okufuna twazifuna 214 kati bwe waddangayo ng'ekubuzeeko tebaakuzanga ku 225 bakwongerangayo bwongezi kati ze yange ya 233 kati kitegeeza Mukama mwebaza okuba ndagamuntu yake kati layini kye batuyamba enaggulu Mukama ffe yatuleetera niraawo naye era twabeerawo olunaku lulamba ekisookera ddala internet nabadde nanga baripotinga mbwe Karamoja. If internet is fighting in Kampala, how about Karamoja? That joke is on you. So, good, you're sort of feeding online, but. Ndi wano bagituleetedde emmengo naffe bagituleetedde emmengo naye obwedda ambalaba nga layini bawoza kisaawa 8 nkyali wano neŋŋamba kukuuma butiribiri walina okukkiriza wakati awo okay kubuleko kakati Lubaga South zitandika ogiwulira nga Damiano Lubega yagirimu. Damiano Lubega mbadde mbuuzabuuza gyali. Damiano Lubega yali musajja munnamateeka. Omanyi palamenti y'ebiseera ebyo twakava mu kola constitution government ezze bawamba mu 86 ne basooka batuvuga emyaka 10 nga tewali kulonda paka 1996 bwe bajja mu 86 hawuna tewaliwo kulonda bakola kati emyaka 18 stop nga tewaliwo kyobanyonnyola paka mu kalulu ka 96 kati akalulu ka 96 ke kalulu akasooka under the NRM government kati kyovula bwe baba bakubala ebisanja byabwe biri ebirya byasooka tebabibala kati bwe baba bali bewamu ng'abantu kwekubakubako nfuufu awo wali emirimu egyakolebwawo we wali okuga nti leeta akakadde tukuweemu akasanvu sente awo ezasooka okunaabuukira yagamba buli oba olina akakadde mu nnyumba kakomyewo mu gavumenti yakuwangako siringi kasanvu simanyi oba ontegedde bwe baali bakyusa nga bazze basookawo olina akakaddeko omulembe guli kaleeti kuba okasigaza tekakola makulu ne bakusala kakadde kasanvu ne baba kukalakata emyaka 10 kati 96 ke kalulu akasooka nga muganda wange Museveni tagambikako ebiseera ebyo abazaawo fresh baby abanyonyodde awo we are just tutereza mbutereza tugende maaso awo tufuge ebisanja bitono nnyo era abamwesimbako bafuna obuzibu nti akalu ka 96 nga ne bonyonyola nti kabbiddwa lavo yali ekyaliwo mu bantu wakyaliwo emboozi yatwebaka kutulaawo nga tefugika kakati Damiano Lubega azze yembaka asoose yali munnamateeka palamenti y'ebiseera bye yali mu kurimu bw'osoma abasajja bonna abaagirimu muganda wange nga temuli mujjooka so yali munnamateeka Damiano Lubega era ku DP awo yali w'amaanyi nnyo era bw'oba omunoonyerezaako DP bbanga lyonna baali tebalina kitebe kati bagenda bagula ettaka era wano mu Lubaga baaligula miliyoni 19 akati we bagula ettaka libalema okumalayo basigazayo miliyoni 2 zaakumuleeti nga zigenda paka miliyoni 10 Damiano Lubega ye yazisasula kakati n'abatwalamu ekisanja ekyo kati Kenny Lucyamuzi yajja nga bw'omanyi Kenny Lucyamuzi yajja n'amukuba akalu mu 2 ajja ayogera olugundi ayogedde oludikyawo amaze okwogera oludikya
ayogedde federo amaze okuge yali Kenny yali muto nga ali kuba nzijukira campaign ze nazirabako jukira gambe tubeera Busega biri gumu kwe Busega twavayo 2 campaign ze nazirabako kati campaign zali za 12,000 mu mwaka gwa 12,000 bakuba campaign bayite yonna ne wafomo akadodi kakaba ezo bandi ezo zitwalinga tugenda tugoberera ezo mu somero ne mukama bana balina ebintu batagenda kulaba twagobereranga bandi y'ebyobufuzi tururu kakati bandi yatandikiranga Natete nejja neegwa wali Busega ku ddome kati neeyita ewaffe naye nga buli mwana ajja ejeegattako kakati jjukira tuli bato by then ndooza 2000 nalina emyaka 11 kwabo 89 awo nali emyaka 11 lafule tubale emyaka 10 kati omwana w'emyaka 10 ogoberera bandi etandikidde ekusaze Busega ku ddome eyambuse Busega mu kibumbiro eyiseemu egwa mu kitunzi eyiseemu egwa wano ku polisi ye Lubiri wano bakkiridde bujukira baddayo kakati okoma okutegeera wawe nga bandi eri mu kibumbiro kwawo wajjajja mu kibumbiro mama ebamuzaala kati wokoma okutegeera womanyi ng'ogubye wakoyingirawo nga yagenza enjala ekuluma naye gwe ogoberera bandi kati bandi eno gye yakomanga okugenda bantu bagenda nga bagikendeerako kakati ng'oweetola bwoti neweetola oddamu okutegeera nga wooli tomanyiiwo budde buzibye sawa ziringa 2 za kiro wooli tomanyiiwo kati balina kutandika kukwata ewaka nga banoonya batandise dde okunoonya izi campaign ezo enkadde ezo ng'ebikomera tebinnajja buli omu yabuze dda kakati bw'owasanga nga muntu n'omugamba muze gundi mbeera wajjajja obeera wajjajja ni nagamba wagambye mwavudde Busega etwaze tugoberera bandi y'ebyobufuzi Busega kati Busega kwata wano n'oyambuka kati n'oddamu n'obuuza kati n'ogwe waka ku ssaawa zo nga 4 ng'olinga ava okukola taata yakomyewo dde abuuza omwana we gy'ali abali eka bonna gabamyuse beetooloola babuuza omwana omukulu oyingirawo enjala ekuluma oddugala kanogenda ogwa mu mbooko za mulongo Nakato zakadodi kekambuza kyobula yo sawundi ya gundi oyo ya Moshe gye yakolamu akadodi ka Bobby akadodi kambuza kuva Makindye kuva ku M-Product oba twayiteyo Katwe nyenda okutuna okubuuza wendi nga baŋŋamba ndi Nsambya nga nsobola okukkirira bane being a child byandaba ndi wala amaziga ge nakabako obukaabi n'abantu bedda bambi balinanga ekisa balinanga obuntu bulamu era mukazi yankwata ku mukono paka waka nga nemyanagira sibitegeera nkaba bukaabi abewako basanga nze kati namugamba nze kasita ontuusa oti ku M-Product nze nja kutuuka ewaka nanzikiriza ye nga amanyiyo n'atuusa ku M-Product nawe katugende ffenna ewamu bankuba mizibu ejyokwenjeera wenakoma naye nga kadodi bigurupu bikampuni kakati yoyo Lubaga South kakati Kenny Lukyamzi n'amukwatamu. Kenny Lukyamzi was so vocal, very vocal. Ensonga yali azoogera bulungi nnyo era nga eddoboozi lye actually ffe twatukako n'okulowooza nti Kenny Lukyamzi ye mubaka wa Kampala nga wizooza Kampala yenna constituency emu because nga ali so vocal mu parliament ali so vocal eno ne mugundi endala yenenye Makindye ne twali tumumanyi Kenny Lukyamzi mu bimeza programs z'ebimeza bimeza webiri nga ali so vocal so ye Kenny Lukyamzi kakati IGG bayine ekintu kye bakola buli vanywa lwa bbanga n'oteekayo ebyobugagga byo kakati IGG agenda agamba Kenny Lukyamzi teyateekayo bya bugagga bye basalawo bamujja mu parliament
kati okumanya Ken Lukyamuz yali w'amaanyi bwe bamujja mu paalamenti baddamu bategeka okulonda yategayo muwala we Nampijja gwe twali tetumanyi bw'amututega abantu bamuwa akalulu muwala we kati olutalo lujja mu kalulu ka 2026 olwokooti Ken Lukyamuz azeeyo 2016 azeeyo mu kooti awakanya ebya IGG kooti emala epronouncing itself nti bakola nsobi okumujja mu paalamenti bagamba akomewo kati akomawo mu kalulu ka 2026 tugamba olutalo lubaawo jjukira muwala we gyali naye atandise okunyumirwamu kakati ani alekera munne era olutalo lubeera waawo bagamba omuwala yaganye okuvira kitaawe abagamba taata agamba omwana avaayo nzireyo ekifo kyange lererere paka ndoza bwe bakkaanye eyo munda taata n'agamba omwana toyanza nnyo toyanzeege vaayo bw'oba wakwesimbawo kola bibyo oba ogende gye batuzaala gy'obodda obudde bambi mukazi wattu n'abeerawo awo kati mukazi wattu amawulire ne gagenda gamutambulirako awo nti zaali here says nti ye n'omutwitinzi w'oku kyalo kino gwe tulina essaawa zino mbu mukyala we mawulire gatambula awo ne batandika n'ogamba yamuwa n'ennyumba eyo olaba bw'oba ogenda Entebbe ennyumba eri ku lusozi gye bagamba eyasebalamu ng'abantu babitambuza omwo babijweteka nti eyo yennyumba gye baamuwa nti era mukoddomi we kyatwala ndooza amaloboozi kuvaayo ne bagamba ne batandika okubyegaana tebibeerangawo so Nampijja n'ayitaawo Lukyamuz n'akomawo 2026 bakomawo 2026 paka 2011 kalulu ka 2011 najja naddamu n'akawangula paka 2016 katolu bwama wajjira Lukyamuz the man katolu bwama bwajja emboozi ye yali ya musajja akooye omusajja akooye afuzeewo ebbanga ddene yagifuula yagifuula makage solida kyusa embeera kakati ate jjukira nga kati ebiseera ebyo nga w'amaanyi nnyo jjukira abantu gwe balabanga nga Buganda yennyini ng'egyadde akola Mengo for almost 20 years bamulabanga Buganda yennyini ensonga za Buganda zina Buganda n'eddiini ey'Abakatuliki impact kiki gye balina mu Lubaga? Impact gye balina nno y'amaanyi because Lubaga North mwe muli administrative branch y'Obwakabaka ye Bulange mwe bali mu kusomera budget eri mu Lubaga North kati twekobe amaka ga Kabaka lubiri luli mu Lubaga South kati mbuli mbeera baba balina okubeera ne interest mwani akiikirira ewali amaanyi gaabwe offices nti ne Mengo yennyini gye tuyita capital city y'Obwakabaka eri mu Lubaga kakati mu mboozi zo zonna z'onyumya ng'oz'okwesimbawo you know like when you're out there and you're saying Mengo picture ekijja mu bufeesi y'Obuganda yes kakati mu mboozi yo gy'onyumya ng'onootufuna akalulu olina okubeera nga kyobalaba Lukyamuz anyumya nnyo Federo byebimu ku bye yatambulirangako yanyumyanga nnyo Federo era nga emboozi zonna conservation emiti biki Obwakabaka nga bali bwe bati kakati Kato bwajja nga bw'omutulira bwoti akiikirira generation empya yali ezze etamanya Ken Lukyamuz agikiikirira kati akiikirira n'abantu ababadde bakola Mengo ng'amaanyi ge gali awo kati akiikirira ino weevu empya jjukira yajjira mu biseera Kato bwajja yajja ali mabega wa Besigye ne Lukwago
Lukwago olwokuba bonna baali banna DP Democratic Party Besigye ebiseera bye yayina amasannyalaze amasanza agayina naye mu kubeera nago takuwa kadi ye togenda gifuna kuba oli wa DP naye nga Besigye akuwagira ate Besigye wajja wabawo twist Besigye ate atandika okuwagira Ken Lukyamuzi ne Lukwago Katoya yali amayi bagenda muwagira Besigye awagira Lukyamuzi ne Lukwago bwe bavudde mu DP bafunye obutakanya ne Mawu Lukwago batandisewo n'ekisinde kyabwe ekya bakitanga Justice Truth for Justice kye batandika ekisinde kyabwe kyekisinde ekirimu ba Mukaaku ba Lukwago bonna baali bafunye obutakanya ne Mawu basala bayingira ekisinde ekyo kakati kyekisinde maaso eno kyewalabye ekyasaze ne kiyingira Nuupu kyekisinde ekiwalabye ekyaddemu bampuga bonna bayingidde Nuupu bakasiba nte baani bonna bava mu Buganda wano be bayingidde Nuupu mu kaluka 2021 kakati Kato ajja ng'amaanyi ge gali awo izimu wa Buganda ate akiikira kakati bano we bamuvaako n'agamba kati ngenda kutandika ekyanyi kwe kutandikawo party ye ekibiina kye ekisinde kye yatuuma Solida Kyusembeera Solida Kyusembeera ajja n'eŋŋombo eyawulikikange esanyusa eri komediki naye mu maaso ate eno eyamukosa eya mumpe nange ngende ndieko kati nga abantu balaba komedia nyazaga naye mumpe ngende ndieko naga ate teri ayogera mazima ngono ne bamuwaka kati obwakabaka busalawo nnyo olwokuba nti Lubaga kebere north kebere south oyino okuba nti oli mu interest abala bonna basobola basonyiwa obutaba mu interest za Bwakabaka naye gwe ate ali mu Lubaga tebasobola kusonyiwa kakati ate y'eddiini era mu Lubaga ekola nnyo for example Lubaga north yimwe muli ekitebe ky'abaprotestant era kyobulaba abaka ba parliament abadde bakiikira Lubaga north ng'olina okubanga Anglicanism olina okubanga ogirimu nnyo era Bubeka Kawali okujja okubayitamu bw'ati yazze kuba nti Obwakabaka then ne okuba nti Nuupu yabadde n'amaanyi mangi nnyo kwe kubayitamu ng'omusiraamu naye mabegako wali eri wadde olina okuba mu Anglikani kakati ate n'emmanga obukatuliki kyekira kyennyini ekyekawempe eddiini y'Abasiraamu. Thank you very much. Okay. Kati n'emmanga mu South obukatuliki mulimu oyina okubanga obulimu nnyo kuba ekitebe ky'obukatuliki mu Uganda Lubaga kiri Lubaga South kyovula bakato gundi Lukyamuzi teyavanga Lubaga oyina okubanga otambula wamu nabo ekitebe kyabwe gye kiri era Nasolo Ugini ya Nasolo mu kwesimbawo mu kalwa kakawedde ye yabadde atambuza ekintu kimu Obwakabaka ekyokubiri mbadde nkola Lubaga nga nze Secretary of Treasury nga nze omu ku bayambako n'okumanaginga ebintu bya diocese kakati ate teriyo kabukatuli kyansinga era Ugini ya Nasolo abakubanga Towton Jones teyabadde na kadi ya Nuupu ye Towton Gold Alozias Mukasa Ugini yali tamuwona kubanga kadi ziri ebbiri azimusinga eza Obwakabaka era walabye ate womanyira nti ebintu Obwakabaka n'eddiini by'amaanyi Katikkiro wadde agenda e Boston mwene ogundi gye tubadde tulanga Ugini y'omu ku baalinyiddeko n'agenda kwongera kuggumiza nkolagana era bwe twabadde wakayemba Solo nga bamukulisayo kulikayo mwebale omulimu mwebale kuwerekerako Katikkiro ontegeera bulungi kakati bw'obanga wali okola Lubaga nga oli secretary oli mu treasury nga gwo mu kuba managing properties za diocese ezo kadi ziba bbiri ziba za amaanyi so ebyo bibiri bya amaanyi nnyo kati Kato yebwe yajja of course ye n'eddiini y'Obukatuliki tebali mu bayite batambulira wamu ye yali mu bintu bye nga gamba nzikiriza yange ye nnono kwentambulira
era walaba nga afudde waliwo bamusabire tebamusabira neyo obwakabaka n'okuba nti generation gye yali agiddemu bye byali ebyamaanyi bye byamutambuza so Lubaga bwafubutuka mu Kato Lubwama tujja 2021 Kato eddoboozi ly'abantu teryawulikika nnyo mu parliament. He was more of a comedy MP. Ekisanja kye kyonna ku ground eno waliwo ebyogerwa yayina bye yagabiranga pichi ayina bye yakolanga but the comedy in him yabuutikira n'akatono ke yakola ku ground. Kakati Aloysius Mukasa agenda okujja ng'ekisooka ayina sente nnyingi ekyokubiri n'afuna kaadi ya Nopo. Kakati bw'afuna kaadi ya Nopo ate Kato Lubwama ne babeera nga ye ne Nopo bali bati era mwabiwulira ebigambo bye yajja ayogera ne bwe baamukuba akalulu yasigala nga Bobi Wine amutwalira ne Nopo ng'agitwalira kyere. Kakati ebyo ne bimukakkanya okumaliza bamukubye akalulu ka 2021. Kakati Tarleton Gold n'atutwala era tututte so yoyo Lubaga nga bwazatambula bayina emiruka gyabwe giri 8 gwagenda okwesimbawo mulina emiruka gyabwe giri 8 mwe muli Kabowa mwe muli Najja 1 Najja 2 mulimu Mutundwe mwe muli Nateete mulimu Busega mulimu n'Endeeba. Kakati emiruka egitwala Lubaga South ebizibu byabwe Lubaga South ngera bw'ojulira nti South bw'otunula wano bajja kulaga ennyanja ya Kabaka eno maye ennyanja eno ebimu ku bintu ebinnuma wano eyo obulambuzi bye tulina mu nsi yonna eno ennyanja baagisimisa mikono baasimansime omuti gw'amapeera ge twalyanga amapeera g'omunnyo guliwo tewasigaza namba yagwo wabirako omuti omenze ntuuse wano era ngekwefu omugwandu gwe aba bichi I came closer gwe kyewunyisa twabeerako mu Ndeeba omwo nga tujje ne tulya amapeera g'omunnyo ne bambiwa still so young that some things tebigatta bulungi ennyanja eno ennuma naye amataba Lubaga South yonna kumpi bw'ogitunuulira ng'ogyeko Nowa ng'ogyeko Mutundwe ne Busega awo bw'osigazza Kabowa Najja 1 Ndeeba Nateete ekitundu ekisinga kiri mu mataba. Okisegedde we wali we nakunyumiza mu kigagga mu kye bayita kigagga bannyiniwo abasulawo nga bakivunula nti they are rich kumbe bali mu River kigagga bali mu kigagga omugamba twetereyo ku mazzi g'okunywa naye agaliwo omwe oba onywa kyali mu kigagga River Bongayita mu kigagga. Kati bone bakigazira ekiga mu kigagga. Bampeka chai. Okisegedde. Kakati ebizibu byayo nti abantu abasinga otuuka mu Lubaga South bwoti. Olaba Nateete police awo awalingawo kisaawe kya mupiira. Era we basambiranga omupiira n'eraale ezisinga ebazikoleranga. Naye ng'amazzi bwe gaba gasazeeko bwe gati tewali kisobola kukolebwawo. Era eyo police weeri bali mu Lutobazi awo wonna Kajumbi zone awo wonna bayitangawo mu Kajumbi zone awo wonna so bokkirira mu Lubaga amataba mangi awo wonna police weeri eri mu Lutobazi bw'osalawo wonna n'ogenda Mutundwe eva ku Mutundwe eri waggulu ku lusozi ne Mutundwe bw'oba otandikiriza Mutundwe bw'oti awo wonna Nateete ku ttaano awo ojje osale oyingire Nalukolongo ojje osale oyingire Endeeba emyala gyagaana. Tulina omwala gwe Nalukolongo gwo gwafuka omwala gwe Nalukolongo bannanga omwala ogwo gwafiiramuko n'abantu kakati enkuba ejja ne batwala wano ku kkubo bw'otunulawo bw'oti ku main
otunanolaba nga waliwo ku bizimbe naye bw'oyingira mu ndoomo nanfuka bikibi osirikira bwoti n'ogaaba naye kakati bw'ova with all those problems why is it that Rubaga South is more vibrant oba more famous I don't know the right word than Rubaga North kakati Rubaga South is more vibrant lwa nsonga gye wakoma okubeera awabi mataba biki n'amawulire agavaayo gabanga mangi ekisooka ag'obubbi wabeera affordable kuba waliyo omugotteko ghetto nyingi nnyo wabeera ennyumba y'omutwalo ogumu ekitundu ennyumba ya kanaana ennyumba y'50,000 kakati ewabeera ebintu modulo osuubirayo bumenyi bw'amateeka kati wabeera obumenyi bw'amateeka osuubirayo okudigida era eno mu Rubaga North teri kudigida ndowooza ekidigidde ekiriyo ekibaddeyo ebadde Jakalanda ate ne Jakalanda yabeeranga mu bwana bati naye wansi wali wansi wali yewabeeranga ebibanda bya sinema abamanyiyo twagendanga ne tulaba firimu eri wansi nateete ku 5 mu kigagga wonna byabanga bibanda bya firimu kakati buli kintu kyonna kati wabeera ebyo wabeerayo bavubuka bebasingayo mayirungi njaga kuba bichupuli gyonna emirimu egimenya amateeka mu Rubaga zombi esinga Rubaga wansi eri okisegedde Bristol nateete kati eyo Bristol yali tefugika nga tubeera we twabeerera e Busega ng'ettaala ya Bristol ekuba bweti ne mugirengera mu bbanga bweti ng'eyitamu bweti era ng'omuvubuka oba togenze mu Bristol oba toyina kyewaali onoogamba kyeggwanga awo wonna bw'osala n'ojja okuva nateete ku Bristol ojja osala awo wonna wajju mabaala era ng'omwana we twasomanga ngo abaga nti omwana abeera nateete omanyi oyo mudigize obwamalaaya ne buba nga buli eyo kakati bw'ofubutuka eyo akatale k'ennateete kali kati Rubaga North kikyoyinza okugeraageranya ku katale k'ennateete ffenna abasula eno nga tugenda olina okugula engoye nzijukira ezo engoye ze mama ojjukira ebyo biseera biri nga bazadde bagula engoye z'okukyala mukyalo omulundi gumu mu mwaka ng'engoye tezikutuuka kakati nga bw'ofuna akasenteko okkirira nateete akatale kabanga kalwakuna sima bakakyali kalwakuna ng'ogenda ogula engoye ezo singi 2 singi 3 kati ebusega teri katale busega eri gy'oyinza okugamba Rubaga North teri katale koyinza geraageranya kuna so abantu bonna abali mu Rubaga inkamu yaabwe ey'omuntu wa wansi nga n'oba osula mu Rubaga North oyina kugenda mu South nga gye bakolera eno ndowooza ewaffe wakaliga kye akatale k'aba veterandi kazze recently wano mu myaka gya 2000 nga kajambuka naye akatale k'ennateete kabadde k'amaanyi kati bw'ogattako endeeba mu mbaawo toyina kyoyinza kugeraageranya ku mbaawo walala wonna emmoloka zonna ezifubutuka eyo bandeese embaawo kiro bonna basibira mu South kajjuke bamala okutikkula embaawo zaabwe ekiddako okukolaki kugenda kulya life kakati n'omanya nti oyina obutale Nalukolongo waliwo akatale ako nakatundiramuko ku ngoye waliwo omukazi yabeeranga awo yali ndowooza bavaaka teyali na vaaka yali ndowooza senior one around there nga bwoba togenze ku site kupoota nga ofuna omukyala yali ng'atunda ngoye bamuyitanga maamaani bannange ng'atunda ngoye ng'asala katina nangamba osobola okuyimba engoye ne mugaa nsobola kati netugenda ng'oyimba engoye 2 engoye z'abaana 2 engoye 2 gwe mulimu gwo nga munnyuka ng'akuwa ebisatu oba osinga bangi abataayaya ng'oyinamuko ng'ojja weeyagala so kakati engeri gye wali nti waliyo emirimu mingi nnyo egyajjuwa kaali eno ebyene bya Rubaga North byali nnyo corporate era owulira abantu abasulayo vice president gy'asula bw'otunulayo yo amasomero gaayo biralamuko okujjawo ng'ogenze Kosovo na mu kibumbiro eri wansi eri gy'osobola okusanga eyo ababumbi naye era bw'otuukayo ebintu byayo si byebyeno byanjawulo so obutale
n'ebiringa ebyo okudigida kusinga nnyo kubeera wansi nenayako mundebaawo sobola bakatolu bamayabanguira kuba yajja mbadde mudigize munnaabwe nga byayogera bye baagala mutumuleka agende yeeri they're not that desperate tebafaayo oli aboogeredde ebbanga bategedde bali voko biki but vocality era teyina era nnyo kyekyusizza musajja atundoza lukyamuzi kye batali mwerabirako yali akyayogera odi kya polisi nejja n'ayingira amayuuni awinateeta walingawo amayuuni n'ayisule actually n'ensula naye Lubaga kati omanyi gundi weyasulanga Ken Lukyamuzi olaba ewankulukuku ku kisaawe actually essaawa zino bataddewo wakati wa wankulukuku waliwo supermarket empya eri ku kubo bweti oba ogimanyi saidi eno bayiwo Rubisi bataddewo Rubisi bova woti ku bitaala by'e Kabuusu nokkirira bwoti nosala ku Kaleerwe lwere nga bwesalamu eggaali y'omukka oluguudo lw'eggaali y'omukka nga bwe lusalamu kati awo wonna wonna okutandikirawo paka wankulukuku wakati awo Ken Lukyamuzi we yasulanga ekyabeeranga awo gaalinga mazzi kati nga balaba nti n'omubaka bwe wennyini yeesulira mazzi era amaka ge gakyaliwo oba ayinayo amaka amalala ag'amaanyi babyogeranga mu Kenya ayinayo amaka amalala ag'amaanyi naye wano era nga meeting ze buli kimu awo era nga amataba ge gakwala n'ennyumba y'omubaka naye tubidde ate Lukyamuzi yalina ekintu kye yakola Lukyamuzi yabeerako mu bulamu bwakwejalabya ne bwe yabeera mu palamenti ng'alina kalidi naye gye yalinga avuga namuyitako recently awo Kabalagala ngali mu bakaita kana kamotoka kawansi ka corona ngene ngamba kaprimo yabeera kaprimo ebintu bye yeto inakyo mu nnyonnyola kati yalinga asobola bulungi okwa identifyinga n'abantu so ye Lubaga South otubuliddeko ku bagundi abakulembeza ab'amaanyi ababaddemu tujja banoonyako tujja kuba tubabaleetera wano abatubuulire obulamu waliwo ekintu kyenderabidde kino kyo kyanseseza we nadde ekisoma waliwo omwami bamuyita Jamiru Mpiima Ssennoga yeesimbawo Katolu Bwama y'omukuba bakuba akalulu mukyala we Farida Mpiima Mayanja yali RCC wa RCC mu bino ebintu by'NRM yajja Lukyamuzi n'amukuba akalulu omukyala mu constituency eyo mu 2011 n'akomawo ne yeesimbawo mu 2016 Katolu Bwama n'abakuba akalulu ndoze batuleyo n'omwami nawo nga mwami mukyala constituency ekulemye kati mpaamu kati omwami ye yajja Tauton John family yonna kati family yo kaluzi ng'emirundi eki naye nga bagira ku kadi ye NRM bo actually ng'ekintu kye batambuza nga family mwemba mwagala kusotinga bizibu by'Obwakabaka ate NRM ye yabukomyawo bo nga yegundi kwe batambula so NRM tafuzeeko mu Lubaga South Lubaga South NRM badde teyina kyebannyonnyola abo bagenda bagamba ki jukira DP ye Lubaga kakati Lukyamuzi ajja mu kavuyo akaliwo mu DP bakoze boycott awo biki Ken yegundi gye yakozesa n'ayitawo ne CP kati nga Ken ebintu byayogera ali mu opposition than any other person kati nga toyina ky'obannyonnyola waggulu eno waggulu nani yagezaako wano wakati mu Lubaga wano NRM bizibu okay kale incumbent omurating otya bitambudde bitya era kiki tusuubira 2026 Aloysius Mukasa enzija ye yali yakibwatukira he was not a seasoned politician nga bolaba bano ba Abibu Buwembo Abibu omumanyi yes Abibu Buwembo lwakati akatagenda kwesimbawo musajja atunaye atobye ne Lubaga South eyo Abibu Buwembo aze abeera mu activism ezenjawulo
ye yatwala Katoro Bwama mu kooti olw'empapula biki omusango ne gusalibwa obanga n'ekisanja kyaggwako dda kate gusalibwe nga n'okufa yafadda akati yabadde akomyewo kati abakudda nga bwe yadde akomyewo ng'alaga n'ebipande bye gye biri ng'ayagala kaadi ya Nuupu ng'omulaba alina omukulu gw'amaanyi nnyo mu activism wandi biki bamuwadde obukulembeze kati bamuwadde ye Saabakunzi yaze mu kifo kya Nyanzi akati mu mboozi ye ndaba bwe bakuwa obwa Saabakunzi ne binawulidde ayogera naga kino kifo ky'amaanyi nnyo katagenda kujja but Alozi Yasono teyalina mukulu gwa byabufuzi gulyawo gwogamba nti gw'amaanyi kyobula abamulabanga nga underdog ne mu kalulu ako mu bantu abali boogerwako yali taliiko bali boogera Eugenia Nassolo nga boogera Katoro Bwama nga boogera na Ken Lukyamasi abantu aboogerwa akati n'agenda jja n'akasente nga kangi ekyamazima Alozi ya sente yaliwo akati bw'akasente bwe kaba akangi akakola emirimu ate jjukira wano mu sente emirimu girina okuba nga gitambula kasente ye yatundanga gundi gwe bagamba wafako atunde wafako gwe bagamba wafako naye kimutwale nga businessman yali businessman akati bwajja Nuupu nemuwa kaadi katate Nuupu ya sente ezo za contributing kufuna kaadi kwe anti sente ezo zamuyamba nnyo okukola ground sente yazirina zamuyamba nti engeri gye yali yazze nga alinga underdog sente ezo zamuyamba okukola ground okusobola catching up nebe yali abali na ground nti nkambe nti yali Katoro Bwama nga wamaanyi mu matu g'abantu terinnya lye teryetaaga nnyo kunnyonnyola kakati sente ne zimuyamba okukola ground yakoze ambulance yakoze ebipande nga bingi nnyo kati visibility ye abanuupu bagenda okujja ku ground okunoonya ani gwe bawa kaadi nga mwali era ye kaadi eyo yeyawula Nuupu ne Mukaaku actually kaadi za 221 abantu abamu bolaba balina obusungu eno ku Nuupu maaso zaavaawo nti abamu bagenda okujja nga basizondi politician nga Mukaaku afubutuse gyafubutuse bazze batobanga bamanyi mu DP biki bayingidde Truth for Justice bali awo ne Mpuuga group eyo yonna bajja bayingira Nuupu kati bo we bajja nga bamanyi bakaguje bayingidde Mukaaku azze ani omulala ze Kasibanta ze Lubaga South Lubaga North kakati kaadi zigenda okufuluma nga kaadi ya North engeri Kasibante jukira Kasibanta awo yali yesimbawo kodda ne bamukuba akalulu Betty Kamya kakati Kasibante n'agamba ate engeri gyenze nti nze engeri gyembadde ndi senior biki abaana bajja kunnengera bagenda okugirayo bati okukyanga bwe bati kaadi nga afunye 8 mu buuka ngemubuuse ayiro kubayo bati ba 8 ne bamubuuka ogenda okubuuka bwe bati nga Talton Gold yali wali ebbali ku Mukaaku ku Kasibante nga Abubeka Kawalya yaliwo ate nga bebaziwadde kaadi tebalina jenti banakuddiza bazanya bagenda bakoma omuzanyo gweyongerayo yali abaya engeri gyabadde banafuna akafanso nyine bakubajje wa bagenda okugira nga ate mu bagenda okwetula ate nga baliwo 2 gugenda okola engeri gyeri 2 okudako bagenda tukuba kyekirala ekibeeramu ekyo ekitonzese 5 joka bane sana yokuba joka emisinde era ani bagenda kutuza nkungana febe mulaba wanosi tujja kujogebwa live bali abana bato yuze bade bya kito basebo ne banyabo fetuze awe enjawuka nawe zatandikira Talton Gold ngafuna kaadi agikozesezza atya kaadi ngagifuna kaadi yagikozesa bulungi era nemutuusa mu parliament ebizibu byasooka okufuna ekisooka omanyi eloquence mu luzungu engeri gyoyogeramu oluzungu bakandidate bopponent bo bagikozesanga kaadi lwakuba ate abamu
bagikozesanga kaadi okunafuya kati gwe kiri eri gwe okugiyimirirako no maximizing amaanyi go. For example, katolo bwamwe muganda tamanyi luzungu tasobola ku expressinga mu luzungu iye agakozesanga manyo baga nti ate nze kenyini olomba njogeranga mmwe nina ku standing out to identify with you yeah. nga nammwe abantu bange teri temulonze luzungu mulonze nze naye ono tagi maximizinze ne batuuka n'omutwala mu kooti waliwo emboozi awe yaliwo eyo okumutwala mu kooti nti empapula ze teziwera ng'emboozi egamba gye yatuulira senior 6 empapula F9 eziri kuli ate ziba teziwera just ziba tezanoga obutabeerayo mpapula n'okugwa bintu biri byanjawulo emyenda egiri kuli tegimusobozesa kubeerayo mu palamenti kine general paper ngwavudde ku bantu beboogera Dalton Gold doesn't look any pass kinako bujuliza ekyepapula it doesn't look any pass naye bamuwayiriza ogamba babituufu okuleka nga province otherwise nenanga wemba mululamuzi muntu naye nendayo ddala nga ddala nogati kijja musonga sajja yakitufayo kati yayita kakati eyo nebeera disadvantage nambeemu mu campaign ye nti enjo engeri gya expressingamu himself tematiza bantu mu bbanga lyonna naye yakuba campaigns yagamba atya ngati abantu tugenda munoonya gojjo mu interviewinga ekizibu kyetulina ne general elections we don't pay attention to people otherwise biri abiri mugumu muganda wange gwe walinga ekyagulanyi oye jukira amaanyi gaali mangi problem we face twali mu lockdown twali mu lockdown kati ebyo byonna nga tetubimanyi era ekiyambyeko okubikula abantu ku maaso mu ebyo ebya expression bino bya nalukoola bino abantu bye bakoze gundi debate ne bino abantu bye bakyadde ne baga agambye ki buli kintu baddawo ne batulimbalimba naye Dalton Gold takyadde nnyo talina muze takyadde era bw'onoonya interviews ku radio stations ez'enjawulo nammwe nduza temumukyazakyazangako nnyo ngena munoonyako tumukyaze kaadi ye yamanya n'agaawo wano nno bw'okyalakyalisa oyinza okukola ebizibu ku bugenyi oyinza okukola empisa embi ku bugenyi era ndowooza bwe yalaba Raini ng'akyaddiraga ekyo kye nali mbagamba ekyo tokyalakyala mwana waye kakati takyadde kakati mu butakyalakyala kimuyambyeko okuzibira obunafu bwe kati ate bwe kimuyambye okuzibira obunafu bwe kati ate ne kimuleetera ekizibu ekirala nti abantu bawulira ng'ebizibu byabwe tebyogeddwako nti wali ku fulo ya palamenti mwami w'e Nakaseke yaani Lutamaguzi ku fulo ya palamenti abalonzi bano bakimanyi tebagobererawo nnyo bayinza okugamba ku fulo ya palamenti tetumulaba naye wano mu lukuubo wano oba wano ku bimeeza wano w'amaanyi kuba gundi oyo Lutamaguzi wali ku fulo ya palamenti osomunoonyawo n'akubula ku ansadi naye mulinde wano ng'akyadde ku CBS akyadde ku BBS akyadde ku Next Radio akyadde wawakungu wano akukuba n'akuttirawo era omulonzi n'agamba tulina omwana kyakyakya naye yonna Dalton Aloysius Mukasa wonna tabalansinga ate nga abantu emirimu gy'omubaka bagimanyi bagimanyi nti olina okubeera eri n'olegislating kakati biri bye bamanyi bwe bikulema ku gurawundi wano beera voko obeere nga oyogera ekijja n'obyogera abantu baffe bakimanyi nti giri emirimu ena egy'omubaka wa palamenti fine opposition tebagina kye bagikusuubiramu nnyo kyamaanyi nti ne bw'obeerayo gya byogerako naye abasalawo be beenaale
ne baagala bakuulire ng'omu ku basindika oyogera oba representing asindikako naye ku ground eddoboozi teriwuliddwa. The representation eyo eya both on the floor n'eno muwaalaala teriwuliddwa. oba aziika kati ate ekizibu ekiri mu gundi now there's a very big confusion abantu bani bwe bakonsideringa ng'omuntu abakoledde. Kandi ekizibu ekiri mu Lubaga Lubaga eri wakati mu senta y'eggwanga. Mu senta y'eggwanga wano kizibu okuwulira nti omuntu babuliddwa ssente ezimuziika. Ontegedde nga bwe bibeera eri mu byalo n'abakola nabo bakuziika. Kizibu okuwulira nti omuntu abuliddwa ssente ezimuziika. Kizibu okuwulira nti omubaka omwana batuta omwana omubaka amuweerere. Wano mu Lubaga bizibu nti ebizibu ebyo biri peti ebikola amakulu mu byalo kuba mu kyalo negwe lwakwa tobeera n'ababaka anti waliwo ababaka bakyali baffe betubeera nabo n'asirikira bwanagamba bannange leero sijja muziika baneneewubye mu kyalo jjukira bo aba ali awo muli awo akasimu ne kamuyitamu ne bamugamba muganda wange tuli kulumbe wano naye kiganye tubbi kye yeekola wano tubbi kye yeekola wano kati kyobulaba we bababbira bambi abaka ababeera eno e Kampala nga bakiikirira byalo obeerayo n'omusajjawo hafiwo eyasigala ku kyalo yakuzigirira ani yafudde lumbe lwani ani yakoze eki kati wabawo naye baba teyategedde omuntu musiraamu afudde saawa 9 wakuziika nkya akedde kumacha kufa oli Kampala ku munana balina omuziika kati impact ye ina okuwulirwa wakati w'okumacha n'omunaana hafi yakubira tokwata oli mu kiyumba kya mu parliament mina bye mwogera ku luso ina woli ye ng'asooka wanika basebo ne bannyabo jjukira batubbi boogedde yogeddeawo kati hafi wa ina okuyimirirawo ate afudde w'amaanyi nnyo waliwo ab'ebitiibwa basebo ne bannyabo ono kyaliwo kati yakuyimiriddewo kyobulaba bakyaya nvudde mu ofiisi ya mubaka tasobodde kubaawo olw'emirimu emitongole egyamutumiddwako ebweru w'eggwanga akuwaayiriza omubaka agambye abaana b'omugenzi ogenda okuba bamukuba akamu eyafudde munaddiini talina baana kati bwe kiba nga kituufu abaana nga abeeyami abaana b'omugenzi jjukira kati alina okwogera ebintu ebisasamazaawo abantu bawulire nti omubaka ekijjako tubbi byabadde ayogedde era n'emmere agikozeeko kakati ng'asooka abaana akubira amasimu eno yina abaana be nakweyamira yina abaana akaki ekizibu ekiri mu kyalo naye wano mu kibuga bizibu muko mu kibuga wano engeri abantu ejjukira Lubaga eno mu kuŋŋaanya mawanga abantu abasinga beeziikira ebintu bye kakati Talutoni Alozias n'omubaka yenna abaawo ky'oba olina okukola abantu b'omu sentro kye bakwagalako kuwulira nga gavumenti ogitwalira ku makya mu ttuntu nga kawunta zinga kawunta oli muwali mu hafu ya NRM ate aba opposition ero ina kubeerawo na kigambo ko temuyinaawo action because eri mu byalo olina okukolayo ku action eyo bakayemba solo gye bali basewungu bani eyo olina okukola action olina n'okusima ku ntaana olina okuweererayo abaana olina okukola naye wano mu kibuga eyo gundi togirina olina kubanga ku CBS tovaako kyovula Semujju toyiza musanga nti wuli aziise wuli akoze biki ebyo tebabimwagaza abantu b'ekira bakwagala wali ku fulo kyovula tava ku gundi eddoboozi lyabwe teriva ku fulo ya parliament eddoboozi lyabwe teriva ku zi radio station balinga abakozi ba media bulungi nnyo era programu ze zitambula leero ogenda mulaba kwene enkyakwe ky'osobola okukola kakati gwe bwoba era tosobola ku expressinga obeera toyinaawo kaadi ekyo kimu kyakubiri n'obeera nga you cannot eddoboozi lyabwe teriwuliddwa akati ate nga toli muzannyi wa byabufuzi olaba Segirinya wali ku fulo ya parliament eddoboozi bantu bali tebalyetaaga
bali beetaaga bino bye yayogeranga bino off the floor n'abeera eno dduka yeetisse TV biki yali actually if you can't be a politician be an activist. Yeah. Activism eyo mu kibuga yesinga okukola era kyovula abantu abali obululumuka mu bibuga byonna okusinga aba activists ba zaake babeera ba activist bebo bosanga kimbibiri tambula abantu bo mu bibuga bibategeera abo mu byalo tebategeera activism bategeera peti gundi eyo batuwadde omuti gwa sabbuuni batuwadde sukaali kyovula ba NRM eyanguyirwayo mu byalo osuze kulumbe bajjaawo ne bogola ne bagamba banaye tunakola tutya banaye yatusimidde bowaholo bambi bo tebategeera activism kati activism bagitegeera mu bibuga wakati kyovula kati Segirinya yali wamaanyi kati mu activism toliyo kati ne mu leadership toliyo kati byebintu bibiri ebimule byolinza okulowooza nti eddoboozi liri so down musajja wattu tamanyi bakola activism tomuwulira byeko nga bamusitula bamukanyuga kati ye zaake is an activist era abantu b'omu mitiyana tolina kyobanyonnyola mpaka bamulaba mu parliament nga bamusitula bamukanyuga ebweru nengera agenda agamba radde musitude naye oluguudo si lukole oba mubiyisiza oba temubiyisiza kiyiseewo kakati Rosias Mukasa kadi ezo bbiri activism ali so wansi wali eri ku representation legislation and what have you tawulirwa ojja mu excuse ogambe nti kisanja kye ekisoosa kyayiga Ssenyonyi naye kye kisanja kye ekisoose yaze bbiri abiri mugumu bono ga Ssenyonyi yasoma gwani yakugamba lwaki wabigendamu bono Lina kyaza Namugga kyekisanja kye ekisoose Namugga akuba n'akutta mwero kwense wano bishibira asumuluku kwa gwo ino mugamba bane basebule bani sabatusiibule kati ekyo kisanja kisoose toyina nga Nalukola yakajja wano yakoze eddwaliro Nalukola yakajja ne activism omulabanga kati ate yabigatta bibiri jukira ba Nalukola be yeri bulidi eya UID eri enkadde eyabambidde kati bwagikubako enfuufu nebanga ye tabulidde mu bano abatuuse nate ne babula ne badde nasigala nga akyali wano takubika kati activism agimanyi nti olina okujja nobeerako ku street olina okubanga oli mwogezi kati nobaako nebyokola dwaliro biki ebyo ogenda okumaliriza nga tolina kyomunnyonnyola Nalukola 2026 simusuubira nti agenda kuba campaign agenda kubeera nnyo ku Bobi Wine nnyo mirimu mirala okitegedde so kati nkambe nti yeetaaga bwe tulaba tumubuuza tunnyonnyole lwaki abantu balowooza nti eddoboozi lye liri wansi nnyo ebiteeso byabwe tebituuse ekyase oba yagenda mu katale kaawa gye baamutwala nti aji kati jjukira ate musajja atumu omanyi politics w'omu kibuga muzibu afi ojja kulumbe era ezo kadi ojjukira we bagamba gundi bamugobye nnyeko gundi bamugobye obu video olina okubanga obaza nyeko bamugatta bakugatta kati n'oyo bamugattako mu katale kegundi kebusega ne bamugatta pa katebereza agenda okudda engulu bwoti ng'oli wansi okufutukamu obwo bu video kyobulaba abantu abamu babaza n'abuuza ani aliwo kadi osooka osindika eggaali yo neeyingirawo nga oli agenda okugamba twakoota wakowaani gwako watali kisegedde so kati Lubaga South omuntu kuba kati kadi bagirwanira abantu bana sofa Katongole Julius yakubisiza ebifaananyi Katongole nani gwetwogerako mukasa egyebiri alagakomawo egyebiri akomawo kadi ajagala Eugenia Nasolo yasala yavaayo mu DP duli gye baamukubira akalulu
by the way, she's a beautiful woman. Very. Namulabyeko nali simulabangako face to face ninamutulidde went ninga Namula mu campaigns as well. As those who were there during the heydays enjoying very tall. I look very pretty. And very educated. Jukira we namusangide yade yakava mu America. Alijukira America. Aliko omuzigo gw'ennyonyi. Nenga basebo ne banyabo wayase. System wagwali. Kakati oyo ajagala. Yasaze yayingidde Nuupu. Atali voko. Ali voko nyonyo n'okusoma yasoma. Kakati alaba jagala. Ayina ziri gundi bbiri zo wagambye. Ayina eddiini. Ayina obuganda. N'obwakabaka abuyina. Ate obwakabaka tabwesibyeko bwesibi avira ddala mu DP. Kati jjukira DP n'obwakabaka byalinga bwe biti. Tolaba nsi eno okukyuka omwana n'ateeka DP mu nsawo n'agissa ku mugongo. N'akuliita nayo. N'akuliisa. Agibayisako mulwamu. Ng'ate munaakola ki? DP agikutte bw'ati. Akati n'asala n'ayingira NUP kati then Katongole Julius Katongole boy wange is a very good activist, very good, and is abaddewo mu bizibu bya Lubaga South n'ebizibu bya struggle. Is a foot soldier, a real foot soldier. Bombuza babayita ba foot soldier Katongole is a real foot soldier. But bano in terms of quality bamuliko waggulu. Waliwo omusajja amuyita Swift. Ye Swift mala okulaba wali erinnya. Swift oyo abaddewo omusajja wattu mu campaign ez'enjawulo. Yani kipande ekyo kinsesa n'olwenkiraba. Yani omusajja wa ye Adam Swift mugga. Erinnya lye nickname gye bamutuma yakula nali bazadde be. Omwana bazadde tuba bato. Omwana abeera muto omuyita buli kimu. Swift yabaddewo yajjanga independent naye ayagala kadi ya NUP. Kakati awe bali awo abagala kadi oyo Katongole Julius ono Swift Talton Gold ajagala Rosias Mukasa ne gundi so kati kiri eri Nuupu naye ne musajja waffe Rain Obadia Obed Rain naye kadi ajagala alayira nti abantu be Lubaga yatansedda ya composing ze doluyimba abantu be Lubaga kamulabirenga ddala so far Lubaga South bwetyo bwekyayimiridde. Incumbent si wa maanyi nnyo naye incumbent gye buva ni gye bulaga tomuyisaamu maaso naye si wa maanyi nnyo n'abamugoba nabo bamugoba ng'oggyeko Eugenia Nassolo abamugoba wano wansi si bamaanyi. Mpozi nga banabaako ke bakoze akakodyo naye sofa ndaba nga competition ey'amaanyi eri wakati wa Eugenia Nassolo na Rosias Mukasa. We wali competition ey'amaanyi yezizo gamba nti bwe tunaaba sijja kwewuunya ojjo tunulira owalina okubeera yafunye kadi ya Nuupu sijja kwewuunya. Lukyamuzi bangambye ayagala kudda n'ebipande yabikubye naye Uncle Lukyamuzi so Lubaga yoyo tujja kunoonya tugenda banoonyako mpola mpola tulabe FDC tekyayinawo maanyi awo tekyayina maanyi awo sisuubira kuleeta candidate wa maanyi. NRM sijisuubira kuleeta candidate wa maanyi awo kuba NRM n'ebibuga bayawukana. NRM with the town anyway government yonna with engerudde mu buyinza with urban centers baba tebakwata tukane bagibuuka urban centers abantu ababuufu nnyo teba miti gya sabbuuni bagitwala era ne batakulabira ddala
kati bali awo mu byalo kyobulaba be bali loyo kyobulaba gwe oyagala okumanya tuba kugenda ne tugamba nti constituencies zonna eziri mu Uganda zibeere nga zenkana in terms of number of people ne in terms of area zibeere nga zenkana walabye ng'NRM erina ababaka batono ne NRM erina ababaka nga ayina tolaba nti eno bano balina emiruka 8 NRM mulimu ayinamu n'emiruka 2 nga mbaka wa parliament ayina emiruka egi kwega bwayimirira nasobola okwogera constituency yeneeki yonna neeyitaba wagi ng'ayogedde bali eyeyo ng'oyingidde eyo ewaabwe eyo munda eyo bu constituency bwe buti tuva abangi kati gwe ne bajja bakuwa wano mu Buganda nakuwa mawokota ne bakuwa mawokota Yildabani nga taata mawokota egenda kuva ku luguudo lw'Emityana ekoone ku lw'Emasaka nga ya nene ne bakuwa gwe omanyi Ethel Naluyima kyaliko gomanyi okunoonya akaluko mbaka omukyalo wa Wakiso okanoonya kuva bweyogerere mpaka kukoona ku mpigi okajye ku mpigi gomanyi Wakiso bweyenkana nalinga nyumya ne nze njekanga buli sawa obeere wantu ne bagamba ne wantu tuli mu Wakiso nogenda bagamba ne wantu tuli mu Wakiso nali omusajja wange Gavana wa Wakiso Matia Lwanga Bwanika na Musasa dere muga boy gomanyi okubanga gwe Gavana wa Wakiso LC5 ng'olina okunoonya akalulu okuva Entebbe kuba Entebbe nali mu Wakiso ova Entebbe okoone ogende paka bweyogerere eyo noonoonya akalulu ova eyo okoone ogende paka kumpi Kakiri ng'onoonya kalulu gomanyi amaanyi gooteekawo kyobala bwe yagambye banaye olaba nsobodde ovuga Wakiso erimu kuba Wakiso erimu constituency bano bagundi bonna bali mu Wakiso Baseggona bo banoonyako kanowe kati cwi naakomaawo Busiro South Busiro biki simanya biki byonna biri awo kakati bw'aba asobodde awo kyekyamugyeyo kati agenda ku Busiro Busiro eri eyo mu Maserengeta etali ya Seggona gyagenda okwesimbawo so yoyo Lubaga South katulinde gye binaggwera Aganaga yagiddukamu jjukira Katolo Bwama y'omu kuba Aganaga y'omu kuba akalulu Aganaga n'agiddukamu n'agenda kati simanyi oba akomawo yagamba akomawo mu North mu Kawempe Kawempe akomawo kale Lubaga bwetyo bwetambudde tujja kwa next time tujja kwa tusunsula Lubaga North for now bya South katubikomyawo mubaka tujja munoonya abakulembeze abaliko abenjawulo ngenda kusuubiza tujja banoonya aye bwe tubanoonya mutuwa obudde mutuwa obudde we have our questions videos zaffe muziraba Ujini yawangamba videos zaffe oziraba ne Katongoro ziraba Rain gwe very sure oziraba Ochinako obukakafu nti yaziraba Ochinako obukakafu nti yaziraba ne temwenda nababulira nti we shall have some time and to discuss nge ku Lubaga eyo so atulabe bwe tunafuna obudde nga tubanoonya ne incumbent abantu balina ebibuuzo byabwe. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine.